Ssaabalamuzi w'eggwanga Bukedde alabudde abalamuzi abalagajjalira emirimu gyabwe nga beekwasa ensimbi entono ezibaweebwa gavumenti mu buli mbalirira y'omwaka. Agamba nti bateekeddwa okwesa ekitono ekibaweebwa okulaba nga bakendeeza ku misango emingi egiri mu kkooti naddala mu masaso g'ebyalo. From the IGG, Transparency International, all these others, that the judiciary is corrupt. Then they quickly add there, mostly in the lower bench. Now you, as an association, should be concerned with this type of request. So among your core objectives should be how to yourselves get to your members and change that public perception of the judiciary. Okwogera bino abadde ku kkooti ensukulu mu Kampala ab'ekibiina ekigatta abalamuzi lwadde bakyusa obukulembeze. Ssaabalamuzi era alabudde n'abalamuzi abatandikawo emirimu gyabwe baleme ate okusuulirira egyo egya gavumenti. Be careful that there is a balance between your job and duty as judicial officers and as a professional association and the exigencies of business. I think this is something you need to go very, very careful about, analyze it and see. Asabye abalamuzi obutafa nnyo ku bya nsimbi wabula balowooze ku ky'okuweereza abantu n'okutereeza erinnya ly'ekitongole ekiramuzi olw'abantu abakyekokkola olw'obuli bw'enguzi. Mu nkyukakyuka ezikoleddwa mu kibiina kino ekya Uganda Judicial Officers Association, Godfrey Kaweesa alondeddwa ku bwa ssentebe ng'onaze embigere bya Vincent Mugabo. Abalala abaweereddwa obuvunaanyizibwa ye Helen Agio ne Moses Nabende. Ssentebe omujja akubiriza abantu okuteeka bannabyabufuzi abanoonyamu obululu ku nninga okwongera ekitongole ekiramuza ensimbi basobole okutuukiriza emirimu gyabwe. Tugana n'abalamuzi kulaba nti judiciary independent ate ng'esobola okukola emirimu gyayo. Kaweesa naye avumiridde abalamuzi abasaba enguzi, kyokka kino n'akisa ne ku bantu bennyini abawa abalamuzi enguzi nti be babonoona. Buli bw'enguzi tuvumirira nnyo era tulwanyiza kati ng'ekitongole tujja kukubiriza abantu baffe abalamuzi baffe okulaba nti tebakola ki tebalya nguzi ku bantu. Ate n'ekintu ekirala n'abantu tubakubiriza obutaleeta ssente kubanga aw'enguzi n'oyo agirya bonna balina ensobi. Buvuddeko ekitongole kya Transparency International ekirwanyisa obuli bw'enguzi kyatadde poliisi n'essiga eddamuzi ku mwanjo nti be bakyasinze okulya enguzi mu ggwanga. Julius Kafuluma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.